Obukyafu obusasanide mu muluka gw'e Busega mu ggombolola y'e Lubaga ku njegoyego y'ekibuga Kampala. Bweraliikiriza abatuuze naddala mu kiseera kino ng'enkuba etonnya obutasalako. Okweraliikirira kuno kusinze kubeera mu batuuze abawangaalira mu zooni y'Ekimaanya ne Kkulambiro. Nga obuzibu buva ku myala egyagegera egivaamu ekivundu ekimazeeko abatuuze emirembe nga ne kaabuyonjo zabbula mu kitundu kino. Nakati boolekedde endwadde eziva ku bukyafu gamba nga kolera n'embiro. Kinajjukira nti endwadde ya kolera abantu abawangaalira mu Lubaga ey'Amaserengeta baaginozaako era bamanyi obukambwe bwayo. Bwe yabalukawo mu muluka gw'e Kabowa n'Endeeba. Esther Nalubwama omukulembeze e Kabowa agamba abatuuze okukolera awamu kino kibasobozese okulwanyisa obukyafu mu kitundu kyabwe era n'abakubiriza okulekeraawo okumansa amazzi mu nguudo. Kino kibasobozesa okuba abayonjo n'okulwanyisa endwadde gamba ng'omusujja n'endala. Naddala obuligo nti abantu basobola okufuna diarrhea, basobola okufuna kolera, n'olwekyo tukubiriza bannalubaga okutwaliza awamu nti bongere okuba abayonjo, bongere okukwatira awamu okulaba nti amansa naddala abayiwa amazzi gano agamansamansa mu nguudo balekerawo gayiwa basobole okugateeka awantu we gakulukutira, tuwone endwadde ez'amaleeriya okuvaako ensiri ku mazzi ago, okuluma abaana baffe tugawone, tusobole okubeera nga tukuuma abantu baffe nga balamu. Abatuuze beekozeemu omulimu okulongoosa ekitundu nga bano beegattiddwako bakansala mu bitundu by'e Lubaga. Bano ne bakola bulungi bwansi n'ekigendererwa eky'okukubiriza abantu okuba abayonjo. Ekitundu tusanyukidde nnyo abantu okuba nga tebatwegattako nga nabo balamba obukyafu badde bususse naye kati essaawa zino tuli bulungi nnyo kubanga obuveera businga okututawaanyaluza mu Kampala obuveera bungi nnyo. Tusaba gavumenti ekole ku nsonga y'obuveera kubanga obuveera bukwata nnyo amazzi ate amazzi gatambula ensiri ne zizaala endwadde ne zibeera nnyingi. Nakavuma Hindu ku lwa MRU TV.